Daniel Kakembo, ssentebe w'akakiiko k'eby'ettaka mu tawuni kanso y'e Gombe. Daniel Kakembo alaze obwennyamivu ku ngeri ensonga z'ettaka gye zikwatiddwa mu tawuni kanso eno, n'ategeeza nti abalina okuzitereeza ate baziviiriddeko okwonooneka nga batuula mu mawofiisi obutavaamu. Abakulembeze bangi naddala wansi eyo kwerosi bafa ku muntu alina. Abantu bwe bajja oli najja n'emitwalo 5 najja n'akakadde ng'ettaka lyagala okukumpanya liri mu bukadde n'aziteeka ewa erosi ng'akola oyo ky'ayagala. Ono asinzidde mu lukiiko abatuuze lwe batuuzizza ku kitebe kya tawuni kanso eno olwetabiddwamu abakulembeze ba tawuni kanso eno wamu n'aba disitulikiti Wakiso nga bakulembeddwamu ssentebe Dr. Matiya Lwanga-Bwanika. Ssentebe Kakembo ategeezezza nti ofiisi z'aba RDC ezivunaanyizibwa ku ttaka bangi baziwubisa nga bazitwalira ebiwandiiko ebikyamu ku ttaka, kyokka ne babawa olukusaawo okukyusa ebiwandiiko ewatalina kutuuka ku ttaka lyogerwako. Funye abantu bangi nga baba mu bibuga eyo nga bajja n'ebibaluwa abamu nga bijingirire, abamu mwana wattu bagendera ddala mu ofiisi ya RDC ne bagezaako okumutegeeza nti tulina ettaka lyaffe eyo mu byalo. RDC naye n'akola ebbaluwa oba oli awo eba introducinga. Wano wasinzidde nawo abatuuze amagezi bulijjo okusooka okweyambisa obukiiko bw'ettaka nga tebannaddukira ku poliisi wamu ne ofiisi endala. Obuvunaanyizibwa bw'akakiiko kano obusookera ddala kulaba nga abantu baffe naddala abawansi tebataataaganyizibwa, tebabbibwa, tebaferebwa mu bigambo by'ettaka. Meeya wa tawuni kanso eno Kasiriivu Ronald Kabembula agamba nti ekireetedde ensonga z'ettaka okusajjuka be bakulembeze abazivunaanyizibwako ate okuzivulunga nga buli omu yeekolera by'ayagala. Enkaayana z'ettaka buli lunaku zeeyongera, naye emirundi egisinga abakwatibwako abasinga obungi tebazikwata mu mazima gaazo. Ayongerako nti omulugube okuva mu bakulembeze y'emu ku nsonga esibye emivuyo gy'ettaka mu tawuni kanso eno, era ng'ensonga eno yeetaaga okutunulira nga bw'alambulula. Okusanga nga famire ze ziri mu kulumagana, famire bwe zirumagana ate abalina obuyinza ne baddako sayidi emu ne banyigirizaako abalala. Nze nno ndowooza buli ofiisi evunaanyizibwa okuviira ddala ku ya minisita w'eby'ettaka, ofiisi z'aba RDC naffe aba local government tutuule twetereeze buli omu akola ekituufu, ensonga z'ettaka zijja kutereera n'okkendeeza omululu. Ye ssentebe wa disitulikiti Wakiso Dr. Matiya Lwanga-Bwanika wano wasinzidde n'ategeeza nti bakayungirizi b'ettaka oba bayite ba bulooka abeeyongera buli lukyaki ekyongedde emivuyo gy'ettaka nga n'abalikoze ku nsonga zino tebafaayo, ekiviiriddeko bangi okufiirizibwa. Okuyimirira mu maaso g'abantu bojjamu omusolo nga tubawadde saavisi, naye ate kyamaanyi nnyo singa abantu abo bawa omusolo bo babuulidde ekituufu ekigenda mu maaso. Kizza Peter yakusakidde eggulya lino ku KSTV Agalero.